omukyala oyo gwe bayita Phoebe Nassolo bamujjukira ebiseera ebyo Diamond Production wiiki wasobola okuba ate ng'eggwerako byali birungi si birungi olw'embeera nti lunaku lwayinga lwa mukaaga twasobola okuba ate nga tufuna amawulire nga bangi babika nga bagamba omukyala gwe bayita Evelyn Lagu yali asobodde okuba ate nga atufaako mu mbeera eyali ey'okuba ate nga bawubisa bubisa mu mbeera eyo baali balimba bulimbi olw'embeera nti waliwo enkyukakyuka yali yazze embulamu bw'omukyala gwe bayita Evelyn Lagu wetwogera akadde kano omukyala gwe bayita Evelyn Lagu ali mu mbeera yakusoomoozebwa mulwadde nnyo era nga yeetaaga ssaala zammwe ebimuluma bingi nnyo bangi babyogedde bagezezzaako okuba ate nga babikola naye ng'embeera ebadde ekyagaanye kati olunaku olwa weekend gye twabeerangamu weekend esobodde okuba ate ng'eggwako nga batugamba Evelyn Lagu afudde mu mbeera eyo kumbe nga amawulire nga omanyi nti ku Facebook buli omu apostinga n'agamba nti ono afudde nga n'oli apostinga mu mbeera eyo etaali nnungi wadde kumbe twali tufunye omukisa nga pulezidenti w'eggwanga yali asobodde okuba ate nga awadde chance omukyala gwe bayita Evelyn Lagu agende nakasero basobole okuba bamujjanjaba ng'akoze obuyambi nga pulezidenti Museveni yagenda okuba ate nga busasula bonna kati embeera ejjeetya waliwo omukyala bamuyita Sophie akola ku Delta TV waliwo n'omukyala bamuyita Maama Uganda ono mutabuzi wa bizigo mu Uganda olutalo we luva akadde kano tiimu esooka egamba Maama Uganda agamba nti bajjanjabye omukyala gwe bayita Evelyn Lagu ebbanga lya myezi nga 8 abakyala bannamwandu abayimbi abatakubye na nnyimba zikwata okuli Phoebe Nassolo ng'agamba nti agezezzaako okuyimba music akyagaanye naye asobola okuba ate ng'abeerawo mukyala munne gwe bayita Evelyn Lagu n'amuyamba mu kasenta katono naye yeebuuza lwaki omukulu gwe bayita Balamu yeeteeka buli kintu akadde kano Evelyn Lagu akyali mulwadde ali bubi nnyo ne bano bakaalina byanfuna sooka owulire nga bagamba nti Balamu yabaliddeko ddiiro nga bagamba nti waliwo akasente akasuubirwa nti kangi nnyo era nga odiyo eno yatambula nnyo wiikendi ng'omukyala gwe bayita Phoebe Nassolo sooka owulire nno baali baagala kulya mabugombo nangerabayo gundi atuyiseemu ebbali amugambye pulezidenti amutwale nakasero ndekituete n'omukyala atuyambe kyana shoppinga omuntu waffe kulyengedde twalagina pulezidenti ate Balamu atuyitamu aya basi ndowooza omuwulira Phoebe Nassolo ne Maama Uganda nga bali ku sayidi yaabwe kati omukyala gwe bayita Sophie kigambo yasobola okuba ate nga ayambako omukyala gwe bayita Evelyn Lagu ne bakonectinga n'omukulu gwe bayita Balamu ne General Lweyiso ne basobola okuba ate babayambako okuba ate bagenda nakasera akadde kano omukyala gwe bayita Evelyn Lagu gyali akadde kano mu mbeera gyalimu ey'obulwadde ne bano bo bakaalina byanfuna beebuuza lwaki pulezidenti Museveni teyalabye Maama Uganda oba Phoebe Nassolo lwe lutalo oluliwo sooka owulire embeera eno Sophie ng'atugamba buli ali ebambi mulina kusiima muntu omu yekka Balamu koze yatuyamba okubeera nga munnange tusavinga Evelyn's life oba mukitegeera so bannange tusabire busabizi Evelyn asobole okubeera nga yeeyongera okubeera nga atereera twongere okubeera nga tumusabira ave nakasero gyali atadde ku stage atuyimbire kozi Evelyn abamu mukwano gwe afaale afuuka muganda yafa bala tuyirengere tumagala kozi Evelyn abeereddewo abantu bangi muli bayindi mundaba essaawe naye nga abasinga maasulako ewa Evelyn bangi mundaba essaawe naye nga asinga bali mwerewe ku ssente za Evelyn lwaki mukifula issue now oba kitegeera okuba nti afunyeeko omuntu omuyamba olwokuba nti ali mu migono gya gavumenti kati kitulina okubeera nga twogera nakasero wantu wa bbeeyi naitwana gavumenti twekuŋŋaanye naitwana gavumenti bweta tukuŋŋaanye obusente bwana osobodde okubeera nga buyamba Evelyn naye gwe obaira nti osobola okubeera nga omuyamba Evelyn alina amabanja oba mukitegeera Evelyn alina abamubanja sondako osonza okamuteere ku simu on her direct phone Sophie sagala 11 kya Evelyn no Pinzo olowooza nti olwo Sophie akitaddemu nnyo Sophie akoze bwaki pulezidenti Museveni amuwadde ssente no kati olutalo luvaawo pulezidenti kubawa ssente ekiwayi ekimu ekya Maama Uganda bo bakyawanda muliro bagamba nti Balamu ava embyabwe bo bagenda kuva mu NRM ketonye kagwake tegede wavuda alabika yasulaba ku Spark TV kubanga mukwano gwaffe alabika yasulaba ku Spark TV yadidde ekitonyeeza ffe yadidde n'akozesa ebifaananyi byaffe okitegeera ebifaananyi bye twakwata nga tuyamba Lagu ne tukubira abantu omulanga tuyita pulezidenti taata tuyamba omwana ono ajjanjabibwe okitegeera kati oli kwe kuvaayo nga amaze obiraba aya basi Maama Uganda agamba mbu Sophie yabuukira etokose ng'etuuse n'e Kampala neyeeripa ku Evelyn Lagu ne bafuna Balamu paka nakasero lutalo lwa ssente kyokka omulwadde gwe bakaayanira akyali bubi
ne weebuuza bannayuganda kiki beetaaga embeera ekyagenda mu maaso. Maama Uganda akyawanda muliro agambye balamu bino kakati balamu kyeffe kyekyatulumya omutwe kyokka lwaki tubaddewo ebbanga lyonna nga tulina abantu lwaki tavuddeeyo era avuddeeyo kati kale kasita abatutte. Era omukyala gwe bayita Phoebe Nassolo nga bali ku sayidi ya Maama Uganda balwanyisa kiri ekiwayi ekyatutte Evelyn Lagu mu ddwaliro. Bagamba nti balamu akole byonna naye bo bamutaddeko abiri. Bw'aba abakoze bw'atyo nga n'omulwadde waabwe amubatutteko bagambe bagenda kufuula Sala Shoti akadde ka Sala Shoti naye mulwadde kati bagenda kubuukira Sala Shoti bamutwale mbwe wa Bobi Wine. Phoebe Nassolo atenze president w'abayimbi abayimbi abanyivu bangi tuli bayimbi bangi oba balamu atugoba ku president Museveni katunoonya abantu betuyamba tubatwale Bobby tunonyeze kubayambi abala Bobby mwanyinazi Eddie yawe producing my songs asolye bwatafa mu Dream Studios nga bali ne ba Eddie yawe ne Bobby Wine kati tukwate Sala Short tumuteke mu group yaffe tubatwale Bobby Wine president asigaye ne ba balamu be tugenda kuddamu kuyomba endowooza owulidde bano be babeera n'abalwadde kati obanga olina ttiimu y'abalwadde Phoebe Nassolo atandise ttiimu y'abalwadde Maama Uganda bagenda kutwala Sala Shoti bamutwale wa Bobi Wine kuba balamu ono mulwadde waabwe amubabbyeko n'amutwala e Nakasero mu mbeera eyo abadde akiggala yekka gwe tubadde tulinze omukyala gwe bayita full figure alina ebigambo byasobodde okubate nga aweereza omukyala gwe bayita Phoebe Nassolo amutegeezezza bino mbujjuvu abantu abamulina amazima mugatya naye nze ngenda kulimbalimba nsi kulimbalimba eggwanga mpaane mwana abantu bitali teyesobola nze omuntu gwemanya ali ku mulwadde era omuntu antwale wa Evelyn Lagu Sophie love omwana bamwita lita pen Phoebe kenyi talina watuufu wabeera kati abeere walaga omuntu gwemanyi bamwita lita pen omwana bamwita Sophie love era Sophie love yeyankuye nansaba enamba ya balamu ne muweze enamba ya balamu n'akubira balamu n'amusaba agende Evelyn Lagu ali bubi naye ekyokukola tebakyakirina kubanga kyabadde balina tuleme kulowooleza mu kufuna tubeere mu kunyolwa abantu mu bulwadde bw'abannaffe baagala kufuniramu Phoebe we yawulira nga Sophie nga Evelyn Lagu bamututte Nakasero yamubikirawo bamuwama Phoebe ekimusumbwa bwavu na busiru agasa obwavu n'obusiru n'agatta n'entondo kuba akuze yayitako ate baalema okumanya nti okuyimba si business. Aya basi negata kuze musafutano mukaaga 881 osobola okuba ate ng'owulira abakayanirira omulwadde omukyala waffe gwe bayita Phoebe Nassolo eyayimbanga ennyumba ezatunyumira ennyo akayanirira abalwadde akadde kano alwana ng'agamba Evelyn Lagu yamujjanjabya emyezi 8 gyonna wabula omukulu gwe bayita balamu abeekiise akasente asooka bawulire abayimbi baffe wulira Musafutano mukaaga 881 halo abanike esebo ebale kuwere kale sebo anabaire ebulanye leka timbenao bonna ele esebo kale sebo yesebo sebo genda maaso esebo webale kuweereza kale esebo ye Uganda yaffe kati we tuli baagala byanfuna olusobola abanyala kibanakotwaka Phoebe Nassolo naye atuleke yaggwako era nga fuga bwagambye anoonya kweddaabula abike ngaafuna katimbi adde music aya basi nati music omumanyi muzibu halo esebo emusa abaga byanfuna babeere nayo sisi ababantu bali tuwere kale boss yongi kasisire boda naye atulekemu atulekemu baba Evelyn Lagu tumusabire nga naffe twesabira ku lukirwadde ekya coronavirus esobodde okuba ate nga kikuwaata wansi ne waggulu mu mbeera n'ab'engalo ne mu mbeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula emitima gibeewanise tukkirize embeera nga bw'etambula stress tujja kuba ate nga gisala mpola mpola teri kuzikiza